kakati bambi bano obuzibu bwe bakoze it is 45.9 in percentage 45.9 kati ono era ikawa print and instead of 5 kubeera ano jaziza 9 agiteekaano. You get my point? Yeah, twistinze just figures. Ate nze editinga Daily Monitor. Wama onako olweggulo Uganda Bureau of Statistics yafulumiza omuwendo as per now yes population ya Uganda weyimiridde era ne batugamba Uganda tuli kati obukadde 45,315 that is a 45.9 million population. Okuva gye twali mwe bakoma okubala mu 2014 twali ku miliyoni ku 34.6 million. Ekibuuzo kye twagala okumanya mwabivaako. Bwavu. Kiki ekibalemesezza okuzaala? Bwavu. Sayimo ku myaka gy'olina tata walina abaana bameka? By your age? Bwemba waba yafa alina abaana nga 18. By my age yali asongodde 6. Oyina babiri bokka ofa kinensi. Abalala bali mu bataata balala. Me as a person ku myaka kyakamange yali amaze okuzaala abaana be. Wakati nze mbala nze yalina abaana ababenkana maama. Nze mamange kyeka yali amaze nga bawadde yalina baby we. Baby waffe muzeeyi. Akwate empola. Ate bautuuka mu menopause. Abakyala. Nze nina waako. Yeri. Pisidiani aganye. Ali wano. Oba agezaako. Wotunuulye bali wana. Agezaako. Kye kibagaana kye twagala omanya. Oba buvamu tebuleeta mwana. Look around your circles abantu bowangaala nabo. Ayina nono sirimu yatte nnyo abantu kati abamu tufuusa abazadde nga tetunnazaala. Yeah. N'olaba ku fees n'ogamba Also now with Africans we have a lot of responsibilities. Abazadde afo tuwenderako olabirira ekika kyonna noga kati nzala omwana wange muwe. Kali n'ekira n'omulembe gw'abavubuka abalabuse. Like tetukya omulembe gwa nkuze nsomyeko nfunye akayumba kange mpasizza gugenda gukendeera. Kakati osanga omulenzi nga teyasoma nnyo naye nga siba alina ekika ky'obulamu kyayagala okubeeramu. Kakati okuzaalazaala kugenda kukendeera kubanga alina kyali focus start. Era kati omuntu azaalazaala ennaku zino ne yali azaalazaala emyaka 10 emabega ennaku zino otandika okumubuuza kinga oludde okuzaala ajja kugamba munnange abaana tebakyazaalika. Ekitaali luli ng'ososanga omuntu ng'ali mu myaka nga 35 ng'ali mu baana 8 naye ng'abaana abo 8 yakoma okuzaala emyaka nga 7 emabega. Kati eggulo twadde tulaba emboozi eya abantu be bagoba mu Lubigi. Omukazi ng'alina obwana bulinga beddenganako buli 3. Agamba omusajja amulekawo akaana akamu nakalwadde. Like nze kisooka okujja mu bwongo bwange lwaki wazaala abaana bangi we batyo? Just 3 kids. Kubanga ndaba tabasobola balabirira. Abaana 3 si bangi. Anti ye tabasobola. N'ekyamazima kiri bwe kiti lwansi kukyuka bukyusi. Baana 3 si bangi naye obasobola. That is the question sayimo. Kati ne gundi yensi. Obazaaliddaani. Ne gundi yensi. N'abaana 3. Kati tufune Ssebuggwawo ali Kawalaawo n'abantu batuwe ku ndowooza zaabwe. Kale wabale nnyo hafi ne Simon n'omulaba BBS Terefina nze Suleiman Ssebuggwawo era nga akadde kano nkuweereza buterevu nga nsinzira wano ye Kawala ate era nga njagala okujjukisa obulungi nti mu myezi gye giyise omwaka guno naddala nga gutandika ate era nti ekitongole kya UBOS kyaweebwa eddimu ery'okubeera nga ate munnange kigenda mu maaso n'okuba nga ate kibala bannayuganda n'okumanya omuwendo ogw'abannayuganda olwo kisobozese bannayuganda ate munnange abateekerateekera eggwanga okubeera nga ate munnange basobola okuba nga bateekerateekera eggwanga obulungi. Akadde kano njagala okuba nga negatta ku bannayuganda abawangalira mu bitundu bya Kawala okugezaako okuteesa nabo okulaba nga bo nga bo ki kye boogera okwongera okuba nga munnange bateesa ku muwendo gw'abannayuganda abasobodde okuba nga balinnye okuba ku miliyoni ate munnange okuba nga bayongeramu miliyoni 3. Omukulu wasiza otya Ssebo? Bulungi Ssebo wasiza otya? Akadde kano olitale ku BBS Terefina amanya go gwani twalabye omuwendo gw'abantu ogwafulumiziddwa abeeyongeddemu. Mukirowoozaako ki kubanga ne President w'eggwanga yennyini yavuddeyo n'ategeeza nti abadde asuubira omuwendo gw'abantu okuba nga gwongera okulinnya n'ate tegwatusewo yabadde asuubira. Amanya bampita Sendeke Nulenga we mbagambye
kansooka okwebaza gavumenti okuteekayo obuvunaanyizibwa okubala abantu, okuteekayo population census. Naye amazima matuufu gavumenti yakolamu ensobi mu kubala abantu. Naddala kati nga wano e Kampala yagenda negamba abantu basigale waka, bagenda babalira ewaka, neteekawo public days. Singa public days eyo yagiteekawo nga ya lunaku lumu ng'egenda kubalibwa mu Kampala muno, kubanga jjukira bannakampala bakozi, otegere bannakampala bakozi bateekawo public holiday ya lunaku lumu, ate okuba ne bakuteekamu nga kwa nnaku nnyingi. Kati abantu ne beebuuza bwe nsigala olwala ewaka ne batambala n'enkya nsigala ewaka ne luli nsigala ewaka. Kati babeerako ewaka mu lunaku lumu ne bamala ne badda ku mirimu ki gyabwe. Kale nga nze kyogezako otegeezamu ekyo nti abantu bangi tebaabalwa. Otyo ekyo kituufu, abantu abangi tebaakola ki, tebaabalwa. Ate ne wano mistake gye bakola amazima matuufu bannakampala naddala mu bibuga bandibadde abantu babalira ku mirimu, kubanga abantu bakeeranga kuva waka ne bagenda ku mirimu, which means nti omuntu yayinanga obudde bungi kugyakolera okusinga gyasula naddala muno mu kibuga. Oshegera singa gavumenti yaddira nti bannakampala ng'egenda babalira ku mirimu yandibadde efuna population entuufu, era nze nkakasa amazima matuufu gavumenti teyafunye population entuufu mu kubala kwa luno. Oshegera wabula ate nekirala kyekola ensobi gyekola nti yagaana marketing ekintu kino ekya population census. Kati waliwo ekintu gavumenti kyekola ekineewuunyisa, waliwo gavumenti ekintu kyekola ekineewuunyisa era nkyagala nnyo, okugeza ng'okukomola kw'abasajja. Okukomola kw'abasajja okulaba okukomola kw'abasajja gavumenti yateekamu obudde bungi, esiibeeranga buli kadde. Singa nekino ekyokubala abantu yakiwa obudde n'ekiranga buli muntu n'ategeera nti alina okubalibwa abantu ne babasomesa value eri mu ki. Nga mwe bannayuganda mwali mwagala okubalibwa. Twali twagala naye obuzibu tukola mmere ya leero, tosobola kunteeka waka nti beere waka bajje bakubale nga sina nakyakola ki nakyakola. Omukulu baba balamu wammwe nange okutubala ko batubala naye nga namu tubeegana bwegaliza okujja okutubala. Omuntu akuyitako n'omugamba nti munakumbala n'akubuuza ate bali tebakubaze n'omugamba sinakulaba abantu bajjire kumbala, najja n'akubuuza ebibuuzo, kale namu batubuuzanga ebibuuzo nga n'ebintu ebimu baaba tokyabijjukira, baba bakubuuza ebibuuzo kumpi ndowooza nga 10. naye n'omuwendo gw'abakyala abazaala nammwe ddala mu abavubuka gukendedde, lwaki temuzaala? Gavumenti yaffe nawe era embeera ogiraba, n'okuzaala ozaale ku guno omulembe gw'ennaku zino n'embeera kati eriwo, abaana kati ogenda baliisa ki. Oge bit person oyina emyaka emeka? 26. Oyina abaana bameka? 2. Era si wabi, awo si wabi, onooweereza 3 ng'oyingidde abasatu. Kale omukulu wasuze otya? Kanda bono omukulu wasuze otya sebo? Oyiterefu ku BBS Terefayina, twagala okumanya omuwendo gw'abantu gw'otubadde tusuubira oba ne pulezidenti w'eggwanga yadde asuubira nti gugenda kuba waggulu nnyo naye tegugasobodde kutuuka we yadde agusuubira. Abantu tebakyazaala ennaku zino, lwaki? Twagala okwebaza bonna abalabi ba BBS Terefayina na buli kimu ekigenda maaso. Ekisooka abantu bakola bateekateeka okumanya omuwendo gw'abantu abali mu ggwanga, gavumenti esobole okuteekerateekera abantu. Naye olaba emyaka 10 egiyise n'omuwendo gw'abantu gwe twali tuyina, olaba nga service delivery ntono, ate ng'ekigendererwa kwe kuteekateeka abantu nga tutegedde omuwendo gw'abantu. For example, tusingira wano Kawaala we waffe, service delivery ntono, olaba embeera y'enguudo zaffe, olaba embeera y'amalwaliro, amasomero gaffe n'embeera yonna kugamba kiba kitegeeza nti gavumenti wemanya nti abantu bwe bati bangi bwe bati balina okubateekerateekera. Gavumenti emaze emyaka 10 ng'eteekateeka okubala abantu, yakozesa ennaku 10 naye weesanga nti abantu bangi tebaabalibwa. So simanyi omuwendo gwe bafunye, bafunye miliyoni 4 okusoba bagujeewa. Abantu abasinga tebakola ki, tebabalibwa. So twagala okusaba gavumenti wakati ng'etubuulira omuwendo gw'abantu gwe yabaze, twetaaga tunyonyole abantu abo bagenda bateekerateekera, kubanga kyetusinga okukola ki, okwetaaga okusinga otulaga figures tulina abantu bwe bati, wabula ng'enteekerateekera y'abantu abo nze enkula ze tusinza wano Kawaala naye bwe tubuuza service delivery myaka 10 egiyise bukyanga bamala okubala tewalina ekimu kikola ki kigenda mu maaso. So kyetusinga okwetaaga
government yaffe si kutulaga figures ne mu nsonga ya service delivery etubulire tegenda kukola ekyokuteekerateekera abantu abo abangi kubanga abantu beeyongedde obungi tulinamu balefigi bangi bali mu campuses enjawulo simanyi banabo baba baze ekikulu kwe kuteekerateekera abantu baffe okulaba nga ensi yaffe efuna emperezebwa ey'omulembe. Okay, tudde ku kiri ekyokuba nti n'abavubuka nga ffe omulembe guno tegwagala kuzaala abavubuka abangi mu bakyala abeekomezza abavubuka bangi mu bafu abaami naffe tetwagala kuzaala kigenda tukosa. Ekyo kikulu nnyo kubanga abavubuka ensangi zino obuvunaanyizibwa bungi olaba nti kakati ekonomi eri waggulu omuntu okufuna omulimu okugenda okukola okubeezawo famire ye kikaluba so abavubuka okuba nga balina emirimu ekyo kikulu nnyo okulaba nga bakola ki babateekerateekera abavubuka abo basobole okukola ki okukola abavubuka baba nga tebalina mirimu tebasobola nakukola ki nakwebeezaawo okulaba nga bakola ki batambuliramu so abavubuka kikulu nnyo wakati nga bategeddwe nti we bali bangi n'okulaba nga balowooza ku nsonga y'emirimu abavubuka okusobola okukola okubeezaawo obulamu bwabwe sebo. BBS Fina kochali nze Sulaiman Sabugwawo tubadde tukuweereza butelevu nga tusinzira wano Kawala nkoze ne Robert Kalemera okutuusako ebifaananyi nze nno nadde nyongera eddoboozi lyange nga nkubiriza abavubuka mwenna ate munange okuzaala nga bukyali osobole okumanya abantu boteekerateekera yes economy yo egenda waggulu ku biseera ebisinga nga ebintu byetukozesa bya bbeeyi nadde jjukira nti n'obuvunaanyizibwa kikulu era ng'omuntu alina obuvunaanyizibwa kimwanguyira okwekulaakulanya. Sulaiman Sabugwawo Ssaabasajja Kabaka awangaala. Sabugwawo alinayo omwana akyali mwana muto Sabugwawo temumuzaza kw'egyo myaka Sumulula twecce